Lero lugaire yawarudde. Guma. Bamukazi munaffe. Byetogera ebigambo bimbuze. Nedda mu. Ebigambo bimbuze. Yogera. Mama kazi oyo. Yenga yagamba yabalisa temulina kye musobola. Leero mutulaze bulungi nnyo ebintu Musaba kunamba. Abantu abakubye wano. Ababukadde mwebale nnyo, mwebalire ddala okwasaganya ensonga. Mukwasaganya ensonga ne muzitereza, mwebale nnyo ababukadde. Genda oguleko erimbalala bagagga gye bagula. Yewe zinze mbisisi olimba naku amasajja abanaku oli mukuleekusa balemesa embeera. Genda oguleko wakulabe. Alimba bombatuutu bakugasupi. Nabadde ngenza okuma omuliro Faizo najja ng'ayambadde ekkanzu ye ya muzikiti n'entalabuusi. Najja n'ayimirira awo ku nsonda y'ennyumba ye n'agamba Kayiira sabo ebbanga lye nakuwa tolira nti liweddeko nkola ki ewange. Nabadde nkyali awo Bosco najja ng'ali mu mpale ya kinu n'atuula awo omwami w'atudde. Nabatunuulira okumala eddakiika 3 kwekuvaamu eddoboozi ne mbagamba sirina kyendaga nga sinnafuna wange. Kocha Faizo nanziramu n'aŋŋamba ogambye ki? Namugamba siva wano nga sinnafuna wange. Nanziramu n'aŋŋamba ogambye ki? Siva wano nga sinnafuna wange. Kocha Faizo n'aŋŋamba bye bino bye mutandise okumanyira. Nze saagala kuddamu kummanyira. Naakubira mukazi w'essimu, omukazi n'anvuma n'aŋŋamba busiru bwange sitegeera nsayininga wa. Lwaki nasayininga nga saasoma? Namugamba maama gwe yasoma n'owandika ku mazzi. Sijja kuva wano wange kubanga bye bankozesa sirinawo wendaga kubanga sirina wendaga kubanga tebalina we baali bampadde. Mukazi n'amperekereza ebigambo bingi n'aŋŋamba agenda kujja agimenye. Zaabadde ssaawa 12 ez'okumakya nga twebase n'omwami wange n'abaana bange mu nnyumba. Abaana abalenzi nina 2 n'abato bano bantudde ku buliri awo. Faizo kaleekezi n'aleeta bannyondo ne bakuula olugi ne bamenya olugi ne mpita omwami wange ono ne mugamba nkwegayidde taata w'abaana bali mu kumenya lugi jangu onnyambe. Nandajana Faizo nampisa mu ddirisa eryo nankulula n'atuuka ppa ku mayinja ago n'amenya abo wonna nga bwe nazaalibwa kubanga nsula bwereere. Nze sambala nga neebase nenkwata ekkubo nendajana nga tewali antaasa paka abatuuze bannange baze ne banziruukirira. Kati omwana ono mukama wange nga mulimu abaana bato nsanga buloka yamukubye era bakamugamba emirundi 3 nga ngenze yasooka n'amenya ttooyi gyempamu n'aŋŋamba agenda kumpa ttooyi eri eyiye gye mba nkola ki
namenya ekiyungu kyange omuntu omulamu osulotya n'ebisolo ebyo mu nnyumba n'abaana ndoosa obutunuulira labayo nensula n'embaata nensula n'endiga ezo z'olaba noonya ekikumi ndi mukazi munaku ako akayumba kendimu ne bba wange twakazimba nyenkole nti mukama ab'eŋŋanda ab'emikwano sirina buyambi munyambe mukulu Museveni taata wange nkwegayiridde nze Jacqueline tumwebaze njagala banziriza akayumba kange banziriza wange banziriza toyi yange banziriza ekiyungu kyange ne solido yange ey'amasanyalaze gye baatwala sirina kirala kyensaba mbadde mbasaba bannange ndi mukazi munaku bamaamana tebannafuna kyakulya kuva ku jjo sirina kye naabawadde tebalina kye baalidde nsula ntudde manya zonna bannyondo baddamu kumenya oluggi baalutudde kyakufayizo baalutudde ddirisa sirina wensula adirisa balitudde n'oluggi ne balutwala bamaama bataata sirina njagala kubwenkanya sirina byenjogera bigambo bifeddeko bataata bamaama abalabye akatambi kano n'abakalaba ye n'agamba yesinsiimyewo kati tutuuka mugamba omanyi nsooka ontwaleyo ndabeyo teyaba mubisange we natuukayo antunuulira bannayiba balinga eri ate gyantwala ku lusozi waggulu embuuza nze nze omunaku ngenda ku lusozi ku mayinja gano abaana bano ngenda bakola nti amugamba sisiimye tuddeyo eka kati tuba tetunnaba kuvaayo mba nkyaliyo nayibange ng'akuba essimu ng'amugamba awo wonna nga sinaba kugenda Bulaga Fayizo ne Bosco bajja sawa 11 ez'ekiro gye tugenda e Bulaga nga bukya ne bajja ku sawa 11 ne bajja ku sawa 11 ati bwe bajja ku sawa 11 baŋŋamba teeka kuno omukono nambagamba sisobola teeka kuno omukono nga sinaba kulaba gyenkola ki gyendaga ne baŋŋamba gweteekawo ng'abo babaddewo gweteekawo ng'ababaddewo Bosco nankwata guno omukono amugamba sigenda guteeka kunanga gweteekako ng'ababaddewo nanteeka kuno peeni namala okunteekako peeni nateekako amalusuga nateekako sitampu nateekako omukono gwange ku lupapula luli wamaze oduteekako nze saabitwalanga kikulu kubajjukira saasoma nakoma mu Pittu saasoma obutaba nti maama wange yafa ne taata wange yafa enkwata ekkubo ne tugenda e Bulaga ntuuka e Bulaga nga tewali tuba tukyaliyo tukyapima munayiba wange yennyini naakuba essimu nti owaayo amasanyalaze nga bagakuddemu kuba nali ndesoono noono mu nnyumba abantu basatu nga bwe bali ne bajjako solido ne bagitwala nenkomawo Fayizo najja naŋŋamba nyabo eno tooyi eri wano evulula ati omuntu ayinamu ayagala okwefuula nti ate yamalira buli omu so nga omuntu ali wansi naye yafuna kasente ke okusobola okwebeezaawo tetwandyetaaze muntu ayinamu ate tusobola kunyigiriza ate muntu omukyala wuuyo ekyokulya anoonya kinoonye abaana abato ate n'asalawo okubeera ng'amuyisa mu mbeera bweki amanya nze leeta John omwami oyo mukulu Kalekeezi nange yantwalako mu kkomera obwo bwe bubbi we bwakozesa nga mpayiriza omusango nti natta embuzi ze natta ente ze yampola n'emitwalo 8 nampola 6 byonna nti ayagala kibanja kyange oyo Fayizo yefudde ebbere egyo kuno ku kitundu naye tubadde tusaba bamutuyambeko nga ffe tetunakola ate kiki kisinga waawo kubanga ffe twekyayi mukisinga 2 emabega yansibako nampayiriza omusango nti natte ebisolo byembuzi netugenda ebukasa ku poliisi ng'agulirira anyongereyo nti ayina akasente yali agala simayo kuntwala mu balakisi yawa sente zimuwalawala okitegeera
agenda bba ebintu by'abantu mu ngeri eyo nze yali ansibyeko ebyo ebisango atwale ekibanja kyange yali solisoni ne banne Faizo Alekezi afuukidde mune akayinja mu ngatto Faizo kitegeera naye kyetubadde tusaba bakama baffe omwami oyo mumubuulirire kyalina okukola eri banne ekitegeera kubanga ajja tuleetera obuzibu akozesa poliisi ze yeeyuna ekitegeera kati waliwo poloti yange eri wano ku kkubo yagiyingiramu fuuti ezo ng'akozesa amaanyi nensaka ne musirikira bwe nti era bye byamuluma ennyo nantwalawa ku poliisi nga ntataddeko bino ebisangosango nti nasse embuzi ze kati nze oyo omunaku muttire nti embuzi ababukedde mwebale nnyo mwebalire ddala okwasaganya ensonga mukwasaganya ensonga ne muzitereza mwebale nnyo ababukedde kitanda ne bamenya kumakya enkuba ng'etonya nange ndi mukazi muzadde pese naye omwana wange nga kituusaawo bulooka neekuba omwana wange osobola okuŋŋamba ki twagala bwenkanya omukazi ekyasinza omuluma baana be nga bali walinaffe abakazi tuli bazadde omukazi ng'ali bwere nga tanava na mu kitanda n'omanya ng'omukazi akyebase ng'ali bwereere kiki kyo ekitegeeza oba womenyera ewange mu kisenge kyange oba ozze ng'olina kyoyagala ku nze mba nkikuweerawo ng'ani n'omwami wange gange nze Kayira Kuraisi sangibwa ku Mutala Buyera Kirombe naye Kyakonye gwe nakolagana naye naŋŋamba agenda kumpa Afrika ebulaga ng'ebukomero kati bwe tutuuka ebulaga eri ebukomero ne ndabayo n'ensiimayo amazima naye bwe ntuuka eno nyenda okudda nga Kyakonye amaze okutunda ewange ne mugamba otunda otya nga tonnaba kunteerako sitampu ya chairman naŋŋamba bajja kuteerako sitampu ya chairman waba kyolina okukola kiri kimu funa obudde oddeyo onoonyereze wekka bwe natuuka ebulaga chairman naŋŋamba nti oyo talinaayo wano ttaka mubbi saagala babbi ku kyalo kyange ettaka lyoyo yalina yiika 5 n'aziguza Lubega nensooka nensirika nenkomawo ne mbagamba ono yanziba Faizo V1 Faizo n'agaana Kyakonye naŋŋamba byagamba byakiyaaye biki biti nengenda ku poliisi bwe natuuka ku poliisi ya wano Faizo n'awaayo ssente yeebukasa kati waliwo omusajja gwe nakolanga naye ye Wakiseka bamuyita Afanderule naŋŋamba genda ewa Kiso olabe DPC nengenda nendaba DPC teyayogera nnyo nange naŋŋamba gendera wa Siero bwe natuukayo teyanjogera bingi naŋŋamba kwata ebbaluwa ogenda oyitaani Kyakonye nenkwata ebbaluwa nenjitira nenjiwa chairman bwe nagiwa chairman buli olukyanga nnimba ŋŋamba Kyakonye tajja Kyakonye mukubire simu takwata Faizo n'agenda ku poliisi ng'agenze kumpa wabira nti nemedde ewuwe bwe yatuuka ku poliisi Sero n'amugamba tekisoboka nti soko yite Kyakonye ajje Kyakonye n'atambula n'akola ki najja ng'olufaiza amutiisatiisizaamu nga ngenda kutulakinga buli wamu nina obusobozi obusobola okukwata Kyakonye najja bwe yamala okutuuka DPC n'abagamba mmwe muli bafere naye ate mu bufere mulimu nze binkolamu ebyo temujja kunsobola mugende mutese ne Kayira mumuwe ebintu bye mu bukkati ne tuvaayo ne tukomawo bwe twakomawo Kyakonye n'ankozesa endagaano ne Faizo ne baŋŋamba tugenda kuwa emutetema nenzikiriza bampe emutetema kati mukuntwala emutetema nga naye mutetema tewali telinaba kuggwa byapa byalyo nenvaayo bwe najja nenkayanya Kyakonye naŋŋamba kati kankutwala ebujimba Kyakonye nantwala ebujimba bwe natuuka ebujimba
era nayo ng'ettaka likyali mu process. Naŋŋamba ngenda kuwa endagaano yaawo nkufunye n'ennyumba mwogenda okubeera. Nenzikiriza nkole ki ŋŋende. Ne ŋŋamba Faizo tebannaba kumpa wange mu Bukkati, naye aŋŋambye agenda kumpangisiza ennyumba ewa Ebujimba nga bwe nninda ettaka liggwe process yaalyo. Nensooka ne mbasiriikirira Kyakonye n'abuzaabuza. Kati ennaku z'omwezi endagaano yali eggwako nga 5 nve wano. Ennaku z'omwezi 5 bwe zaatuuka ye yankeera ku makya n'aŋŋamba nannyini ttaka muleese jja tukole endagaano otera oviire omusajja. Ne mugamba zo ssente ziriwa nti ate tewali ssente. Lindamu yiyayo akasente ogende omusajja ajja tuswaza. Nensooka ne mbasiriikirira. Nagenza okulaba ekyazzeeko Faizo ng'ajja wano ng'avuma mukazi wange ng'ayagala omukuba ng'akwata ennyumba yange ng'agimenya. Ennyumba bwe yamaze ogimenya mwabaddemu omwana nabadde nninamu ovulo y'abandi kuba ku Yidi nava wano ne ŋŋenda mu ttawuni. Waliwo omusajja ampadde emmotoka ngikole. Naŋŋamba emmotoka eno genda gikola Lwomukaaga nampa miliyoni ze 5. Nkole ki ŋŋende nkole emmotoka ye. Oyamba abanaku munnange ono Faizo alina ssente kuba yagamba poliisi makaage. Era bwe yazze eggulo n'asanga ku poliisi yayogedde n'abasirikale ng'alaga nti yagenda bbawa ssente. Omusirikale n'amugamba oli mubbi kati ovunaanibwa na kya poloti wabula ovunaanibwa kya kukuba muntu nnyumba. Kuba mwabadde abantu beebasse ate gwe n'oyingira n'omenya ennyumba n'ojjamu ebintu akuwadde 10 lwakuba endagaano gye yakola Kyakonye yagikola ntunzi. Sente mmeka? Yagamba miliyoni 3 ezi yateekamu. Zire sitwalanga kikulu kuba nali manyi nfunye kiki ekinene. Ate ngera kye nali njagala. Agalo ekyo Chairman namukubira essimu naŋŋamba ntalinayo ttaka. Okiraba bulungi. Chairman yaddamu n'ankubira ku saa 10 ez'okumakya. Naŋŋamba bano baakuwadde ebintu byo saagala babbi. Ne mugamba ate bannaba kumpa nange asala amagezi bakuwa ebintu abo babbi. Ne nsirika nga Chairman lwaki ankedde okunkubira ku ssaawa zino saalina wano. Chairman wawa Weebulaga. Ziba ziwera ssaawa 3 ez'okumakya. Bulaga ate olira. Era ebiwandiiko wano we bizze ne tubiraba. Ekisooka bwe ntuuse wano ndabyewo omusango ogw'okumenya ebintu by'abantu. Ekyo kyondagidde mu linnya lya Radisi owe Wakiso Ossi agende n'ono. Oyo ogenda naye owoda Ossi ajja bibuuliriza musooke mulekeyo. Ekyokubiri okusinziira ku mbeera ffe mu ofiisi Pulezidenti yatugaana okuteeka ebiwandiiko byonna ebyogera ntunze. Ababbi b'ettaka n'abafere babawandiisa nti mu mutima totunze naawe ondaba sobola newandiika nti otunze naye mu mutima gwe n'ompandiisa endagaano y'ekijegeeyo. Kati ebiragaano ebyo Pulezidenti yagamba tubikole ki? Wano waliwo ekiwandiiko kye baakola otunze ebyo byali bya kifere bya bifu bwefufulu. Era njagala kuva wano nga ndagidde Ossi Radisi alagidde Ossi wenkiikiridde wano Justin Mbabazi wano wono ekyokubiri ne Chairman naye mulagidde era ono agenda ku poliisi owa Ossi akole awaabire omusango. Yaguwaali difference agirina tekirungi. Kati Kayiira oli wa ddembe okozesa ekifo kyo nga tewali akubye ku nsoloboti. Era Ossi ne Chairman tewabeerawo omuntu atiisatiisa Kayiira weeyagale n'okuzaalazaala.
Kanange kondugaddewo ebisigadde byonna mbikwasizza osi ow'ebukasa kanyinaza akato kakyalina amaanyi mangi ono tewasobola mulema nekyamani yetumuwadde ebiragiro netwagala mukuume ki mukuume emiki emirembe Kayiira yeyagalire mu poloti ye mwebale nnyo mwebayiza bano Kayiira ne mwami ani neŋŋamba mwami Kayiira myezi emeka egikumala Faizo ng'agamba mwezi Faizo ne mwegayira ne muka Kayiira n'atuuka myezi 2 ne mugamba Faizo nkwegayidde twala myezi emeka era ne tugwa mu transaction ne tukola ki Kayiira bulijja ŋŋamba njagala emitwalo 3 kukanika tukutuku yange nsenguke ŋŋende n'ennyumba gye yali agendamu nga njimwazi eri ku kyalo waffe nga njimusabidde okitegere kakati mukama wange yakedde wange nabadde nfulumyemu neŋŋamba Faiza ali mu kumenya nakutte bulungi egu nengende wa chairman namugamba wuyo chairman agambye nakubidde Kayiira mwami Faiza oba oli awo teyampadde mukisa ne Kayiira tebampadde ki Kayiira byamuguddeko nga bamumenye naye mukama wange awo tewali kifo kya kifere nkusaba obinoonyerezeeko kyono omusajja bwakubuuza naga nti owagazi ntwalawo ndabewo oli wamugamba weewali kati alagewa n'abaana wabadde obatidde mu nnyumba masiiki ne bamuntu mukiwulira nyabo nga tunaatera okumaliriza olukiiko luno kuba wano kyetuzza okukola kyangu ono osa agenda n'oli ekyokubiri kyenjogera njagala mwebulira bulungi kyamaani kyenkugamba wano wono okusinziira ku kino n'ebiri bye yamufera musooke muleke ebikwata bane musooke muleke wano saagala woyo kuddawo okusaalimbirawo aba agenda mu kooti agende muki bane musiriikirire ekirala saagala oddeyo okukozesa linnya lya pulezidenti wentusaana abantu bange nti pulezidenti yalagidde nti oyo teryamukwata sebo kati ndagidde ossa kutwala poliisi oyo nja kusaba ogende naye agira abeereeyo tegeza tunaabirabeeyo maaso ekyo taata kati ono n'oyo ono musuubuzi wa ttaka ono nanyini maka gano we bamenye oli yamusuuliza okukola ki okumufunira owagazi gye yamutwala owagazi nga tewaliyo bukomero Kiboga kati ono omusajja yali mugezi nnyo ono bwe yali bakola endagaano ave wano bamutwale ekibuga ono amutwala owagazi teyamuwa origino yasigaza origino ye wano musajja banamusajja mwongere engalo wamagulu kati bwatuuka eri ne bamugamba abeekyala ab'ekibuga ne chairman mwaka kwali Kiboga bukomero ne bamugamba nti oyo wagamba owagazi we yakuleeta tewaliyo era wano talina kyalinawo ono n'agamba wano obutamala na budde bungi nze ono ngenda kuva wano nga muddiza owantu we era
otegedde bulungi nnyo webeera nabula era nentambula buli wamu olaba westside Sharifu natugamba tetulamira tukola n'endagaano bulungi nnyo nga balina okuveera mu myezi egyo ebiri endagaano leeri naye ekyalo nga wookiraba kindiko emabega otegera bulungi kyovola kiri bwe kityo otegera bulungi ova olaba ngambe kino ojjaku Kyakonyi yatuguzizaawo nga nkubira Mwami Kayiira nkubira Mwami Kayiira kozo wayi wangamba ABCD kiri kitya nga sura tewali mutawaana ebyamasanyalaze basente yazimpadde tewali buzibu bwonna twetadde wayitawo ebbanga siddene nnyo nga Kayiira oyo ngajja nga mwayi nti omusajja ate gye yampa ate waliyo ebizibuzibu ate tetwagenda wa chairman ate yali alaze eggomba endagaano teriiko sitampu nankubira Kyakonyi ono nze ate bino biri bitya awo kyeyo kifo kyange tekirina mutawaana nagulawo ettaka ninawo n'ettaka biki Kayiira alaga nti nze nakoze risaaki nentuukayo nembuuza ne baŋŋamba awo si wawe talinaawo bwannannyini wamu ettaka talinaawo bwannannyini Mwami Kayiira n'agendako ewatusa eyo ku poliisi